kati tugenze ku sura ya mukaaga egamba nti Jjajjange Anjabulira. Agamba nti bw'omu we yafiira nga takyalina maanyi gatuula ku kyoto kunyumya nga bwe twakolanga nga tannanafuwa. Ye olwamalanga okulya ng'agenda mu kiriri kye ng'agalamira. Naye lwali lumu nga tuli ekyeggulo n'ampita nti Zansanze ne mmaguka n'empitaba nampa ekitole ky'ettooke ekikoze obulungi n'aŋŋamba nti mwana wattu nkuwaddeyo ako lya nga nkyaliwo gwe olinyumiza banno nti Jjajjange yampanga ebigagu n'endya. Munnange ekiseera kirituuka okunnoonya nga mbuze nga ngenze ezira kumwa enviiri gye zittira ng'omuddo eyo gye batambuliza emigongo ng'obwato. Bwe yasirisa ne mubuuza nti Jjajjange olawo oyagala kulagawo eyo? Nze gye siyinza kugenda naawe nenzira wano okukunoonya obunoonya. Amangu ago ye kwe kubiikomya n'aŋŋamba nti egendebwa wanju mwana wattu, wabula kyenjagala okuumenga mu bulamu bwo bwe bwesigwa. Obanga mwesigwa gwe kennyini ne ku bintu byonna ddala omubiri gwo. Weewalanga nnyo okukola ebitasaana ebiyinza okukuswaza gwe ne bakadde bo. Ogenda kusanga ebizibu bingi by'olibulako gw'obibuulira. Olisibirwa emigugu egiri kulema okwetikka. Olibinikibwa ebintu ebiri kugundula ekifuba. Bali kutikka ebizito ebikubenzabenza. Bali kuwanda ebigambo mu kamwa by'otolisobola kwegaana. Naye bw'olibeera omugumiikiriza mu kwogera ne mu kukola, omukkakkamu, ow'emmizi, omuwulize era ow'eggonjebwa, ebibi byonna ejja kubifuumuula ng'empewo bwefuumuula ebirerya. Mu kugumiikiriza n'obuwulize mw'olijja ezzadde, obwaliiri n'emirembe. Omutima gwanzijula ebiwundu kubanga buli kigambo Jjajjange kye yaŋŋambanga nga kinsoya busoya ku mmeeme. Ennaku yanneezingako, omubiri gwonna ne gunsanyalala. Okuva mu kiseera ekyo Jjajja n'atandika okunafuuyira ddala ennyo. Buli kalwadde akaamukwatanga nga tetusuubira nti akawona. N'agenda ng'atyo ku mikekeero okumala ekiseera. Naye obulwadde obwamutta bwajjanga obusaaga, anti gaali malusu ge gaamulakira n'atandika okukolola. Tegajja okwo, abantu baasomba eddagala ery'ebikoola eby'okugaaya n'okufumba anywemu amazzi, ne baleeta ebyokunuuna, ebyo byonna nga basiwa nsaano ku mazzi. Endiira yali ekuze. Bw'omu teyali wa kuwona. Yasulanga akema akolola ate ng'oluusi bw'atanaka. Wayitawo ekiseera kitono n'atandika okulya ekibu kimu. Bwe yalyanga ekyemisana ng'ekyeggulu talya, era bwe yabanga agezezzaako okulya ng'alyako akamere empawe kazira. Leero kukuumirako njoka kyokka. Wabula ekintu kye yasinganga okwagala mu kiseera ekyo ge mazzi olw'enkalamata eyamulumira ddala okutuusa lwe yafa. Omuntu wamma ggwe aba wuwo ng'akyali mulamu, naye kasita alwala nga bannyini ye baala. Nze yabeeranga ne Jjajja bulijjo oluusi ne ku mubiri n'entuula nga tewali ankuba ku mukono. Munnange mu kiseera we yalwalira nga sikyasobola kumusemberera. Abantu baalambula bw'omu okutuusiza ddala lwe yafa. Abamu baddanga enfunda 3 oba 4 olunaku, naye buli eyamulabangako nga yeeyogerera bibye. Abamu nga bagamba nti omukadde ono luno bw'aluwona ng'aziga ngalo. Abalala nti oyo okuluwona ng'akka kitakata. N'abandi nti omukazi wattu oyo bambi lumuyisizza bubi nnyo. Naye n'ebiseera era byebyo. Kati nze nalwawo nnyo okumanya nti Jjajjange yali agenda kunviirako ddala butadda, naye obudde bwali buwungeera. Ngenda okuva ewa ssebo olwo nga gyensula, ng'abantu abali awo bakutte ku ttama bawuniikiridde, abamu nga batudde ku kifugi, abalala bali w'olusuku. Wayitawo akabanga katono ne batutwala awali Jjajja tumulabeko nga tannafa. Jjajja yali azibiridde era nga takyasobola kwogera. Yasitula omukono n'awammanta ng'eyalina kyanoonya. Nze bwe nalaba omukono kyenava ndowooza nti yali ayagala kunkwatako. Kyenava ngwanguyira ne ngukwata, kyokka nga muli ntandise okutya. Jjajja yawunulirira katono
n'agunzijako. Nze nno saamanya nti ow'omukwano aŋŋendako bambi olwanti omukono nga neefulumira. Naye mpasi nagenda wala nagenda okulya ng'abantu bakaaba buli omu nga yayogera bibye. Abakazi ku kyalo beesomba kumpi kuggwaayo, buli omu ng'alina ekintu eky'omugaso kyajjukira ku jjajja. Abakazi abakulu abali mu kigero kye abo baamujjukirako kuba wataaba. Nawulira omu ku bo ng'akaaba, bw'oba munnange obuze, munnange bw'oba obuze, atandise akataaba mu nju. Munnange oluusi n'oŋŋamba nti waakirifuuwako ku mmindi eno emikka ebiri munnange oleme okugenda na ddoowo lyataaba baaba. Munnange bw'oba munnange ompise mu ngalo munnange, kati laba nkuyita tompuuna munnange. Jjajja yayambanga nnyo abakazi abafumbo ng'ababuulirira n'abawa amagezi agabasobozesanga okukola obulungi mu malya gaabwe n'okwagalibwa n'okuganja eri babbaabwe. Ebikolwa ebyo byonna abakazi babyogera nga baziiranira munnaabwe. Abakazi abamu baleekaananga nnyo nga bakaaba, abalala nga bakaaba kimpowooze, abalala nga bakulukusa maziga, ng'abandi nga bakaaba naye nga mu maaso temuli zziga. Abo nno mbategedde bukulu nti be bayita ab'ekiwaama. Bakaaba nga teri zziga naye ng'olabira ddala akaaba. Okufiirwa kintu kikulu nnyo. Ebbanga lyonna lye nali mmaze ne kitange nali simulabangako ng'akaaba, naye ku olwo ng'afiiriddwa nnyina lwe namulaba ng'ayaziirana ne mpulira ng'ayita nnyina eyali takyasobola kuyitaba. Taata yakwata ku mutwe n'emikono gyombi ng'atudde wansi yeesigamye empagi, ne mpulira ng'ayita nnyina bw'ati nti, nnyabo nkoze eki? Nnyabo nkoze eki kino? Ondeseewa era ondekedde ani maama? Onkoze bubi nnyo nnyabo, ondese mu bbanga, ekyejo ky'obwana kimpwedde, obuzaalo obwange bukomye maama, nkuyita maama nga tompite ba. Abasajja bo bakaaba bulungi, naye abakazi bannange oluvannyuma yasirika n'atunuulira abantu abaali mu ddiiro, nabo baalaba kkakkanye ne bamubuuzaako era ne bamusaasira okufiirwa. Taata yannyonnyola buli bantu abajjanga okumusaasira engeri Jjajjange gye yalimu okuviira ddala ku kulwala okutuusa okufa. Kitange yabonaabona nnyo era okukoowa kwe yakoowa kwamukuba wala. Taata teyalina kaseera konna ke yabeerako awo nga tewali amuyise oba alina kyamubuuza oba okumutegeeza. Buli eyabanga n'ensonga ng'ajja agimutegeeza oba n'amuyita n'amuzza ebbali n'agimubuuliririra eyo. Abamu baamubuuzanga oba ebyentaana bikoleddwako n'ebintu ebirala bingi, naye mu kuteganyizibwa okunene bwe kutyo kitange teyalina muntu n'omu gwe yakyukira wadde okwekaanya. Omukazi bw'amuyandekera ekifaananyi n'ebijjukizo ebitanva ku mwoyo. Buli lwe nzijukira Jjajjange mulabanga aliwo, omubiri gwe gwali gujjudde enkanyanya. Mu kiseera ekyo nga n'amagumba agasinga gaanaamiridde ebweru. Enjogera ye yali ekyuse nnyo, nga bw'ayogera obulago bujegemera, naye ng'ategeera bulungi kye yabanga akola teyawutta. Bwe nategeerera ddala nti Jjajjange afudde, amaanyi ne ganzigwamu, ne ntiitiira mu ddiiro, ne nnumwa munda, ne nkyukako mu mbeera, nasula nsindogoma nga nnumwa, ne nsiiba nga nkulungutana nga nnyolwa. Bannange okufiirwa omuntu, okufiirwa munno n'amazima ddala kiruma. Kiruma nnyo mwanange. Abantu abamu babandabanga nga nkaaba njaziirana nabawuliranga nga bansaasira nti bambi kano ke kazzukulu ke akabadde kamusuza, kalabye nnyo kakazi kattu baaba. Okuviira ddala Jjajjange lwe yafa, abantu bajjanga okubeera wali emulama emisana n'ekiro, tebaasalangako mu luggyawo ebbali we baakuma ekyoto ekitaggweramu ddala biku ebyatetanga okuzibya n'okukeesa obudde okutuusa lwe twaviira ddala emagombe. Ekiseera Jjajjange we yafiira kyali kya Ssebaaseka
kyali kya mwezi gwa mukaaga. Bwe kityo abantu baanuulanga kasooli ne bamwokya ku kyoto okwo emisana n'ekiro. Gonja mu lusuku baamuyunjaayo. Oli eyayagalanga okweyokerako eminwe n'akola bw'atyo. Ebiro ebibiri ebyo Jjajjange bye yamala mu nju ng'afudde, abantu naddala abasajja baasulanga bweru mu mpewo nga tebeebisse ng'omuntu bwe yandibadde akola ng'ali ewuwe. Baatuulanga bukuukuulu bw'abantu 4 oba 5 oba okusingawo ne banyumizaawo okutuusiza ddala obudde lwe bwakyanga. Naye nga bwe tutamanya alirira nnyina, abamu baasiriikirirangamu ne beewunzikako wansi ne bawungulako ku tulo otumu. Obudde olwakyanga nga balyoka nga baddayo eka okunaabako mu maaso n'okubaako ke bazza eri omumwa, oluvannyuma ate ne badda. Akwakuza eri omumwa baakajjanga waka. Olabye bannange ebintu bwe bikyuse. Waaliwo omwenge mungi ogwaweebwanga buli eyabanga ayagadde okunywako. Kati mu kiseera ekyo kyonna fe abaafiirwa so si abafiirwa, nakyo mu kitereeze abaagalwa, tetwakwata ku kalimu konna. Buli kye twabanga twetaaga, naddala ekyokulya n'okunywa, nga bannaffe ab'ekyalo batukolera bukolezi. Weewaawo nali mu nnaku naye nategeera bulungi engeri abantu abo gye baatuyambamukko. Ku lunaku mukwano gwange bw'omu lwe yaggyibwa mu nju yaffe obutagiddamu nate, lwali lwakazigizigi nnyo. Awo nga mu ttuntu omulambo gwe gwabikkulwako ekitundu eky'amaaso olw'abaana be, ab'eŋŋanda ze n'emikwano gye. Ffenna ne tuyingira mu nju mu mpalo okumulabako omulundi omuvannyuma. Awo okukaaba kwaddamu buto. Buli eyamukubangako eriiso n'akaaba. Weewaawo abasajja tebatera kukaaba ng'abakazi, naye bambi ng'abamu obalaba ebiyengeyenge bijja nga n'okufeesa bafeesa. Omukolo ogwo gwatwalako akabanga kubanga baweera ddala abantu ebbanga erimala okusobola okulaba ku munnaabwe nga tannazingwa. Abasajja nga bamaze okuteeka obulungi embugo wabweru, bajjayo omulambo gw'omwagalwa wange mu nju. Olwo abaali munda mu nju ne basaanuuka ne bakaaba ng'abaali batakaabangako. Abasajja abaali ku mulimu gw'okuzinga baboggolera abakazi ne babalobera okukaaba. Baabwe obaleka kyekitone kyabwe, abakazi bakaaba obaleka ne bakaaba. Baaba nalabira ddala nange embugo nkumu nga myufu bwe myumyumyu kwe baagalamiza omulambo gwa jjajja obugazi. Akavuvuŋŋano akaali wali nga tekoogerekeka, abasajja abakulu okusinga nga be bali ku gw'okuzinga. Naye kyaneewuunyisa kwe kulabanga kumpi buli omu aw'amagezi ku byenzinga. Awuliranga boogera ku kuzinga ebbaasa n'oluvannyuma okuzinga akakomma. Enzinga abasajja bagimanyi, abakazi tebazinga. Kye nasinga okwewuunya mu bintu byonna ebyakolebwa nga bazinga y'engeri abazinzi gye beegenderezangamu omulambo. We baayaliira embugo waali wayonjo nnyo. Buli kantu akaagwanga ku lubugo nga bazinga nga bamala kukaggyako, era n'omulambo gwennyini nga bagukwata n'obwegendereza obutagambika. Okuzinga we kwaggwa ne basala embugo empanvu ne baziranga. Ezo nno ze bayita enfuvu ze bazingako omulambo ne bagusituza ezo okugutwala mu ntaana. Kozi tewaabanga keesi bambi. Kati obwegendereza bwe baali nabwo nga bazinga bagendera ddala nabwo ku ntaana. Entaana yennyini baagyera bulungi nga mu yo temuli kasubi wadde akakoola k'omuti akamu. Kati ne balyoka bassa omubiri gwa Jjajjange mu ntaana gye gutagenda kuva nate. Kati ng'amaze okuwummuzibwa ku lisinga obungi, abantu baatandika okumuyiwako ettaka, era awo abakazi abamu we baagasangulira. Abaana abato baba bakwata ku mikono ne babatuusa mu ntaana ne basuulayo obutaka. Naffe abaali basuumuseemu baatusegulira ne tuyiwa ettaka ku jjajja. Kyandabikira nti buli muntu eyagenda ku ntaana yaziika. Ng'okuzika kuwedde, awaali awaseetevu nga wagulumidde amalaalo.
Nga byonna biwedde, omusajja yalina eddoboozi ery'omwanguka n'akoma ku bantu. Bannange musiriikirireko. Abantu bonna nga basirise becce n'atandika okwogera. Yasooka kwebaza abantu ab'okukyala abaasula awali omufu n'okubeesabeesa abafiiriddwa. Ne yeebaza abaasima entaana. Yayogera ku by'obulamu bw'omufu. Bwe yamala ekyo n'ayanjula amabugo agaava mu booluganda abako n'ab'emikwano. Bonna n'abeebaza nnyo olw'okuva ewala n'okumpi okujja okuziika. Bw'atyo n'ayagaliza buli muntu eyali ku ntaana okuddayo ewaabwe emirembe. Kyazira musajja oli kusiibula abantu bonna olwo ne beeyiwa mu lusuku ne basika ebigogo ku bitooke ne banaaba mu ngalo ne balyoka badda awaakumirwa olumbe. Kitange, bakakitange abato ne basengange badda babakwatiridde okubajja emagombe era nga bonna basibye amafuvu bajja baziirana. Mu kiseera ekyo ng'abakazi bakaaba era nga buli muntu ali ku lulwe. Baatemayo embidde ey'ensumwa eyo nno. Abantu abataasula baalumako ku minwe ne balya ne ku gumere ne balyoka bagenda. Baalya gumere, jjukira emmere gye tulira ku mufu guba gufuuse gumere. Abantu abalala bonna ne bakuŋŋaana waka era awo abamu we baanywera ku mwenge kitange gwe yabawa nga bavuddeyo eri emagombe. Kaakati waliwo omusajja omu ku kyalo kyaffe eyali amanyiddwa obulungi nga tayagalira ddala kusula wali mulambo. Atasuza naye yali akutte ati empaawo awawamira nnyeni omwenge. Omusajja omu nalukalala eyali amulinaanye nga n'okutalagga atalazeemu kwe kumwatulira. Abantu baakuno bazibu nnyo. Mwattu bawomerwa nnyo omwenge okusinga okunakuwalira bannaabo ababa bafiiriddwa. Bazibu. Banne kwe kumwanguyira ne bamubuuza nti batya ate. Koye nti tebo gono wamulabyeko wano ekiro nga tuli wano tukungubaka wamulabyeko naye kakati tali ku mwenge tanywa sebo tanywa. Ab'ekyalo nga bonna basaanuuka nga buli omu ayogera kikye. Abamu nti oyo naye ayogerwako maama ogwo muzeegwe gwe ndaba oluusi n'okuziika taziika. Nga batandika kumenya abataka abaafa ku kyalo omusajja oyo baataasulira ku mirambo oba okuziika. Munnange omusajja yeesebulula mpola eryamutwala mpaawo yalimanya. Awo we nategerera ng'okusuza banno nga bafiiriddwa, okusima entaana n'okubeerawo mu kuziika bikulu nnyo.